mukwana abantu bano bagala kyankalanya eno ba kwe temulwanira wano kwe talwananga bosi waffe ali kusiteeku akano tujja bakuba bagala lwana naffe bagenda wulira leero bagala lwana wano abaana bali eni naye bajja wulira leero wulira omukwano motoka bajasiza abataala watandise kuyimba jjo nolowooza mbuno naawe ogenda bikolerawo omanye ekikula mangu kifa mangu eba olina okukwatamu nogendera ku peesi waliwo abayimbi Alien Skin ne Palaso okuva jjo bali mu kulwanagana. Alien Skin yalumba Palaso ngali ku stage eri Buloba ngayimba abavubuka be ne bakyankalanya ki ebibadde bigenda maaso. Ndowooza ye abavubuka ba Alien Skin bagamba nti Palaso nga badde ayimba abadde abasindikira ebigambo ebimusomeza ebigambo nga tebibawoomera omusajja waabwe okukola ki okumulumba mu stage. Kati Alien Skin naye ndowooza amini Palaso ndowooza abavubuka ngeri bamulumbye eri ndowooza temusanyusiza ye naye yakedde ku makya kusooka yagendeyo ekiro eri wa Alien Skin Makinje n'amulumba saawa 9 ate leero ate naakera nnyo ku makya n'agenda n'amulumba yanona motoka ne madirisa agamayumba ne batuyita poliisi negendawo saawa ezo netaasa embeera. Kati twaguddewo omusango gwa malicious damage ku nsonga eri Palaso ne abavubuka be batambula nabo. Malicious damage ne aggravated robbery okugisa ebyalo. Tugenda kukola file olw'okunoonyereza katuufu eri Buloba. Palaso ndowooza teyayingiza omusango kirabika badde ayagala kumaliriza ebibye ng'akozesa fujjo okulumba Alien Skin. Naye abavubuka bakubiriza omulanga nti tewali ali waggulu mu mateeka wadde muli eyo omulwanagana mukola ki naye amateeka wegali. Tugenda okukola ogwaffe ogw'okunoonyereza oyo yenna tunamusanga nti yaminya amateeka ebyaffe byokukwata n'okutwala muki enkuga z'amateeka gw'ojja kumanya ngeri gyojja kuvaayo naye nga bakutute muki mukomera. Naye bale tusaba mukakanye obusungu mubukakanye oba oli yakusobeza
oyinza okufuna ngeri gyokukola ki gyomutuukako naye si okukola fujjo byokulwanagana tebijja kuyamba obwadde oba ogamba nti palaaso yanumbye ku stage n'abavubuka be gwe naawe oyinza okugendawa ogenda ku poliisi otuukira ku poliisi noyingiza ki omusango ogwo netukola ogwaffe ogwokunoonyereza naye si okulumba ki okulumba muno ogambye kino palaaso mumugunde gw'omusango gwa aggravated robbery biki bye yabbye wali enskin bangambye nti ebintu kati bye tugenda kukola kunoonyereza okugamba tugenda kukola kunoonyereza okukakasa kituufu byabbye oba teyabbye ku mbeera ya alien skin gye yeeyisaamu naddala mu biseera bino okuva lwe yava mu kkomera mwenga ab'ebyokwenda mugyogerako ki era mesagi gye mumuwa emesagi bakubagamba mukakanye obusungu mugobere amateeka ekyo kyokka